essanyu, emizira n'enduulu, eŋŋoma n'engalabi n'ebivuga ebirala bikyagenda mu maaso n'okubeera nga bisekebbuka munda mu ggwanga erya Syria. Mpuliriza gy'osinziira okubeera ng'ongoberera. Njagala kutegeeza nti abadde pulezidenti w'eggwanga erya Syria, omukulu amanyiddwa nga Bashir al-Assad, yadduse mu ggwanga lino era ng'obubuddamu yabufunye mu ggwanga erya Russia eribadde limuwaga okumala akaseera. We twogerera mutabani we ye yateekeddwa kalaba n'agenda mu maaso n'okubeera ng'atugibwa wakati mu lujjudde lw'abantu. Akatambi k'olunaku olwaleero nkusaba okawa obudde kano nkakoze n'ekigendererwa era nkaweereza abakulembeze abeeremeza mu buyinza badikiteeta okusingira ddala wano mu mawanga aga Afrika. Bwe katuuka wano ewaka e Uganda njagala katuukire ddala ku bakulu bajjemu ekyokuyiga. Naawe munnayuganda nkwetaaga osobola okubeera ng'obiwuliriza. Tugenda kubeera nga tutemaatema. Abakulembeze ba Afrika balina ekintu kye bakulembeza mostly badikiteeta ababeeremeza mu buyinza. Ekimu ku bigambo bye basinga okukozesa kwe kubeera nga batutegeeza nti amawanga agaffe gatuwagala, bannansi batuwagala era basobola n'okubeera nga batulwanirira. Ebigambo ebyo byayogerwa omukulu eyali amanyiddwa nga Gaddafi, Mwami Museveni, buli lukya abyogera lunye nga ye bannansi bwe bamulonda, bwe bamwagala ennyo era bwe bamulemeza mu buyinza. Akatambi kano kabeeko kye katuwa. Mpuliriza, wakati mu kubeera nga Bashir al-Assad abadde nga acunya bannansi, kaakati bali mizira. Bali wakati mu kubeera nga embuutu zivuga, eŋŋoma zivuddeyo, emirere n'emikondeere bali mu kufuuyira waggulu mu bbanga. Mu mukulu ye bamumamudde dda mu buyinza, kyalabye kwe kudduka. Bwe yadduse famire teyagijjukidde. Omwana bamutadde dda kalabba ne batuga. Abakulembeze ba Afrika, bino tubitunuulire. Wakati ng'abaana bammwe be muzaala bali mu kutiisatiisa bantu nga bo tebannakwata na buyinza, bandibeera nga nabo bandigenda mu lubulwe lumu nga mutabani wa Bashir al-Assad eyatugiddwa onaku gye buvuddeko awo. Kale nno tugenda beera nga tubitunuulira mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Nkugambye, nkusaba puroguramu y'olunaku olwaleero gibeereko. Tugenda kuyiga, tugenda kutegeera, okuggyako ng'olina kizibu ku mutwe gwe wekka atajja kubeera ng'otegeera bye tugenda okubeerako. Munzikirizemu mukana katambi, then nzoke nzije mbabuuzeeko tugende mu maaso. Nalabye ebiwooma ku nsi kuno. Amaanyi g'abantu gawooma. Ebiwooma ku nsi kuno bimanyi, naye amaanyi g'abantu bane gawooma. Ganyuma anti galaba. Galaba amaanyi g'abantu gawooma. Muluka yaffe baali bagibbi. Amaanyi g'abantu gawooma anti galaba. Gawooma. Galaba ebiwooma ku nsi kuno, naye amaanyi g'abantu gawooma bannange. Anti galaba. Amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu gawooma, ogalaba. Gawooma, amaanyi g'abantu gawooma, anti ogalaba. Amaanyi g'abantu gawooma. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajjime abeerewo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero njagala kusooka kusaba wa video yaffe like mukwano gwange. Mu ngeri y'emu ampuliriza, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi ogenda kubeera nga obiraba mu mboozi y'olunaku olwaleero. Bingi by'ogenda okubeera ng'olaba era by'ogenda okubeera ng'otegeera. Leka tuyige n'abo abatayiga. Omanyi nzize mbagamba nti ebyafaayo tebyeddamu, naye abasiru era abagwagwa be babaddamu ebyafaayo. Kibi nnyo okubeera nga abantu tebayigira ku nsobi abalala ze batomedde. Naawo tugenda beera ng'ebyo tubitunuulira awamu n'okubeera nga tubigoberera. Njagala kutandika bwe nti, puliriza, njagala kutandika bwe nti ntandise n'omukulembeze, ntandise n'omufuzi owa wano mu Uganda. Njagala ompulirize.
oba njagala owulirize. Ntandise ne Generali Yoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni. Bino bye bimu ku bigambo bye byazze nga ayogera ku interviews ez'enjawulo. Because Uganda is not a failed state, it is not a dictatorial state, it's not an Egypt, it's not a Sudan, it's not a Libya, it is Uganda. Uganda where the people are in charge. Ebigambo kansubire nti nno obiwulidde bulungi. Agamba nti eno si dictatorial country, era ng'ategeeza nti abantu be bali in charge of their country. Abantu be bali mu buyinza be beesalirawo era kye bagamba kye kikola. Mwami Museveni ebyo bigambo ng'amaze okubeera ng'abyogera butereevu. Njagala kubeera nga nkuwa ku bigambo bya Kano eri Muammar Gaddafi. Ebigambo ebimu ku ebyo byasembayo wakati mu kwekangabiriza bwe bali bamubuuza ku interview emu. Bino bye bimu ku bigambo bya Kano eri Muammar Gaddafi byayogera ku interview eno. Njagala tubifune. Nkulaga abamu ku bantu ababadde abazibu mu mawanga aga Africa. Puliriza. They love me, all my people with me. They love me all. But if they do love They will die to protect me, my people. No. He went. Omukulu bwe bali bamubuuza ku nkolagana ye n'abantu, Kano eri Muammar Gaddafi yategeeza nti abantu banjagala ebitagambika. Abantu banjagala bayinza n'okunfiiririra ku njagala gye banjagalamu. Binabyogera ng'enkumi n'enkumi z'abantu ziri bbali zeekalakaasa. Naye akakasa bannamawulire abantu banjagala. Kino temukitegeera na kitegeera. Enjagala abantu gye banjagalamu temusobola na kukimanya. Abantu banjagala basobola n'okunfiirira. Njagala mujjukire Kano eri Muammar Gaddafi yafa atya era yafiirawa. Abantu bennyini be beekumamu ogutaaka ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'oba oli awo bamukwata ku nkoona. Newankubadde mu kamera ate yali wakati mu kubeera nga yeekangabiriza ategeeza ensi ng'abantu bwe bamuwagala. Nkuwadde so se nenkuwa Mwami Museveni, then nenzija butereevu nenkuwa Kano eri Muammar Gaddafi. Bangi abakulembeze oba ababadde abafuzi mu ggwanga erya Africa batulowooleza era batutegeerera mbu tubaagala. Bwe batwe balowooza naye ng'ebikolwa byabwe tebikuleetera yadde omuntu okubaagala yadde n'olunaku n'olumu. Tudde tusobole okuba nga tutegeerera ddala wa gye njagala okubeera nga nzimba ensonga eno era wa gye njijja. Njagala ompulirize. Ntandise obwedda tetunnatandika. Wuliriza, kano ke kamu ku katambi ke njagala tutandikire ddala nako. Wuliriza, nkusabye otuwe obudde. Abayekera abawambye obuyinza bakedde kwokya ebijja by'abazadde b'omukulembeze ono mu Mamule ne bawera n'okuggalawo amakomera gonna Assad mwabadde atulugunyiza abo batamuwagira. Twagala okulaga ku kiri mu ggwanga erya Syria kikuwa ekyokuyiga. Bukyali omukulembeze wa Syria Bashar al-Assad amamula ku bukulembeze bwekya wabwawo ekifo ekibaawo. Olwaleero abalekera abawamba gavumenti batekedde omuliro ekijja ky'abazadde ab'omukulembeze w'omu Mamule nga bagamba tibaagala kusaanyaawo buli kimukwatako olw'okulwala abantu ba Syria ennaku etagambika. Omukulembeze w'ekibiina ky'abayekera ekyabamba Damascus Ahmed al-Shara era amanyiddwa nga Abu Muhammad al-Jolani aweze n'okuggala amakolero gonna agambibwa nti Assad mwe yatulugunyizanga batakkaanya nabo. Abantu abali emitwalo 6 be bagambibwa okutulugunyizibwa n'okuttibwa mu makomera aga Syria mu lutalo olukulungudde emyaka egisoba mu 10. Jolani era asuubizza okuggyawo eggye lya gavumenti ebadde mu buyinza balyoke bakole gavumenti gye baagala okulembera Syria. Yesaba minisita wa Syria avunaanyizibwa ku nkyukakyuka ez'obukulembeze Mohamed al-Bashir ategeezezza nti akola obutassa mukka okuzza bannansi ba Syria abawaŋŋanguka. Now njagala tutandike. Ng'ennaku z'omwezi 11 Septemba 1965 Bashar al-Assad yazaalibwa. Yatandika okubeera ng'akulembera eggwanga lino. Njogedde kulembera naye yatuuka n'afuga. Nga
mu mwaka gwali gwa 2000 okutuuka gavumenti ye bwewambiddwa mwaka gwa 2024 era abadde pulezidenti w'eggwanga erya Syria wa 19 abadde pulezidenti w'eggwanga erya Syria wa 19 ono okubaako okufaananako ne mwami Museveni ono ye commander in chief of the Syrian armed forces nga batugamba wano nti mwami Museveni ye commander of the armed forces ye commander in chief commander of the armed forces nono bwati bwabadde ono omukulu ono gwe twogerako amanyitwa nga Bashir al-Assad abadde awagirwa eggwanga erya Russia. Bwe njogera ku ggwanga erya Russia kitegeerekeka eno mwami Museveni basinga okolagana nabo emirundi gino oba emyaka gino egisembyeyo. Jukira ze ataminatinga enkolagana ye n'eggwanga erya America oba n'amawanga ag'abazungu bw'atyo nga bw'ayingira eggwanga oba bw'atyo bw'ayingira mu kyondo mu sayidi eno eya Asia akolagana ne China, akolagana n'eggwanga erya Russia, akolagana n'amawanga agali mu Asia sayidi zeeyo. Oyinza okwebuuza mpuliriza lwaki amawanga agamu agalimu badikiteeta gakolagana n'eggwanga erya Russia oba n'eggwanga erya China. Njagala kukutegeeza China nsi efugibwa mu nkola emanyiddwa ng'ey'ekikomunisiti. Russia, Vladimir Putin y'omu ku abo abeeremeza mu buyinza nga bazannya koloba. Kale nno bano abakulembeze oba abafuzi abali eno mu mawanga abaagala okulemera mu buyinza kibanguyira okubeera nga bakolagana ne gana mawanga agataagala kubeera nga geefiirayo. Bw'ogamba eggwanga erya America lyo likyusa abakulembeze akakawayiro baba tebajja kkakkiriza. Naye kale twongere okubeera nga tutunuulira era twongere okubeera nga tumanya. Gwe wenna ali eyo njagala otegeera era omanye nti eggwanga lino limanyiddwa nga erya Syria liri wakati liri mu Western Asia sayidi zeeyo era nga mu lilocatingiddwa mu Eastern Mediterranean. Yes, wakati awo eno mu west waliyo eggwanga erya Turkey kyokka mu north yaabwe waliyo eggwanga erya Iraq. East and south east waliyo Jordan. South waliyo Israeli, then Lebanon naye eri eyo. South west waliyo amawanga amalala. Now lyeryo eggwanga lye twogerako olunaku olwaleero. Today tutunuulire omukulu ono afutubadde ku bannansi okuva mu mwaka gwa 2000 okutuuka we bamumamudde mu buyinza. Okusinziira ku mawulire ge tufuna ono abadde awagirwa nnyo eggwanga erya Russia. Eggwanga erya Russia libadde limuwagira nnyo ebitagambika okuva wabadde waweza emyaka 9 bweddu nga Russia yakwata n'amagye negatwala munda mu ggwanga erya Syria okubeera ng'eyambako munywanyi. Wabula oluvannyuma lw'abayeekera okubeera nga bakekenyezza ennyago nga bayambibwako bannansi basobodde okulinnya ku nfeete amagye gana ga Syria. Bino byonna tubyogera n'amagye ga Russia. Ekyo kyoli mu kulaba ku screen yo amagye ga Russia gabadde gaabulira eggwanga erya Syria. Gabadde gaabulira eggwanga erya Syria era nga gaddayo ewaabwe. Nkugambye al-Assad yatuuse dda oba yatuuka dda mu ggwanga erya Russia bamubudamya kati naye abundabunda. Ontegedde naye mutabani we ye yawanikiddwa ku kalabba. Nandibadde nkuwa ku footage awo oba ku kifaananyi naye YouTube eba tekkiriza bintu bifaananako bwe bityo, naye yatugiddwa wakati mu bukambwe bannansi nga bakoowu. Ebimu ku bigambo bya bannansi
njagala tubiwulireko nga tetunnaba kubeera nga tugenda mu bingi, tuwulire bannansi bo boogera ki okusinziira ku bino. Katusooke tuwulire bannansi b'eggwanga erya Isirayiri kiki kye boogera era ki kye bagamba ku mbeera eno eya tuuseewo ampuliriza. Okay. The crowds built up all day. They came to capture the moment. Many could not contain their euphoria. I see in their face, smiling, happy inside their heart. It's unbelievable. You cannot believe like that, because this moment, we wait until 15 years, we wait this moment. All the people, they wait so much, and at last, it's come. What's come, we are free. About their new leaders and future, but whatever it brings. Happened in Syria, there was a determination here that this was to be a day of celebration. In Clock Square, where some of the first spontaneous demonstrations against Bashar al-Assad began in 2011, the numbers were absolutely massive. The crowds were overseen by revolutionary fighters on rooftops, and no guns were allowed into the square. This, they said, was Hom's Freedom Day, a sentiment shared by all ages and all sexes. How are you feeling today? Oh my God, I can't even describe this thing that's going on right now. It's a massive, huge happiness. We're all experiencing this together. We haven't felt this way in a while, like right now, you know? Tell me how you feel today. Very good. Very good and happy because we are free. We are free. There was some segregation in the crowd, but Homs is a conservative place and nobody. Now, njagala kwogera ku mbeera eyo. Essanyu lingi. Eno embeera njagala tusooke tugikwate, tugitunuzeemu. Waliwo wano omusajja eyafa yali General Eritu Mwine. Abantu ne basanyuka ku intaneti. Era abakulu ne bavaayo ne bagamba nti kino ekikolwa kibi. Omuli kisa kya sitaani yavaayo ne yeeyambula nga bagamba tusobola kusanyukira muntu afudde. Naye njagala okubaganyeemu essanyu abantu bano lye balina bolaba ku screen. Abantu abasoba mu mitwalo kumpi nga obukadde nga 2.5 bawaŋŋanguka ng'ekibaddusa mu Syria bya bufuzi, kuwambibwa, kuttibwa n'okusibwa. Nga buli wayogera ku by'obufuzi, buli wavaako n'oyogera ku butali bumativu mu nsi yo, osibwa, ottibwa oba n'owaŋŋanguka mu ggwanga, ogwo mukisa bw'oba ogufunye. Assad bwe yavuddeko, nakati abantu bakyabinuka masejjere. Nkugambye, nakati abantu bakyabinuka masejjere. Basanyufu. Babaddewo nga mutabani wa Assad attibwa, atugibwa, ateekebwa kalabba. Naye nga bennyini be bawaga. Abantu abo ng'obasizeemu obusungu. Owulidde nga bakugamba, tunuulira abaana abo, abaana abato ng'oyo ayogedde nti essanyu terigambika. Olwaleero osanga abaana, kampeera example ku Uganda, bana b'amasomero, buli omu bwe bazannya emizannyo bazannya ku Bobi Wine. Bwe bazannya bwe ziba nnyimba ku Bobi Wine. Ne bw'oba otambula butambuzi ojja kwesanganga buli mwana gw'ogamba owagira Museveni kayinza n'okukaaba amaziga kaagala kuwulira Bobi Wine. Then eyo yandibadde indikeeta esindika obubaka nti abange ffe omulembe ogwaffe guweddeko tuve wano tuviire abantu. Naye olw'emputtu z'abafuzi basigala bawaganyadde. Njagala owulirize, basigala bawaganyadde. Njagala kubeera nga nkuwaako ku details katono nnyo, saagala tube nga tuzirwako. Nkugambye Bashar al-Assad yakwata eggwanga mwaka gwa 2000 akalakasa abantu. Emyaka tuba tubala 24 tuba tubala 24 ofuga banno
bye bisanja biba ng'ebye Uganda emyaka 5 bye bisanja bina muntu omu ate abadde akyakalambidde. Omukulu amanyiddwa nga Kano Eri Muammar Gaddafi omugenzi yakwata eggwanga erya Libya mu mwaka gwa 1969 ne bamuggyako ku mpaka mu mwaka gwa 2011. Mu mwaka gwa 2011 owa Syria avuddeko awaŋŋangusiddwa agenze mu ggwanga erya Russia. Mutabani we afudde. Kano Eri Muammar Gaddafi mu 2011 baamuteekako ekibuli okumaliriza nga bamusse. Tebaakoma okwo, ne mutabani we n'abazzukulu ne battibwa. Waliwo abaliwo naye abasinga bonna bali mu ttaka. Ebyo byonna tubyogera nga tugezaako okutunuulira, tugezaako okubeera nga tugaziya ekyo kye kyali mu Libya mu kutwalibwa kwa Gaddafi. Ekyo kyolaba okitegedde. Gaddafi nga bamutwalaganya nkugambye 1969 okutuuka 2011 bw'ogattagatta ojja kulaba nga Gaddafi yafuga abantu emyaka nga 42 awo ng'ali ku bantu afuga alemeddeko. Alowooza nti yasinga okutegeera, alowooza nti ensi egenda kukoma ku ye. Ngenda babuulira lwaki ensi abantu abafuga amawanga bavaako, ensi ne zigwa mu bizibu ng'entalo. Ekyo ngenda kibagamba, nakyo bakikola kagenderere nti kirina okubeerawo. Nabyo ngenda beera nga mbibategeeza, ngenda kubeera nga mbibabuulira. Mwami Museveni, Tibahabulwa Kaguta Museveni yakwata eggwanga lino yajjanga mununuzi. Yakwata eggwanga lino omwaka gwa 1986 n'okutuuka olunaku olwaleero agamba nkomawo, nange nkomawo, siva ku main, simanya bikoze bitya. Myaka agenda 4 alinga ayagala okumenya rekodi ya Kano Eri Muammar Gaddafi. Naye owa Syria ebyo bye bituuseewo, Gaddafi ebyo bye byatuukawo, Bashir ono wa wano e Sudan ebyatuukawo mwabiraba. Then mulowooza ki ekiyinza okutuukawo? Tijja byogera. Mulowooza ki ekiyinza okutuukawo naddala nga naddala nga katimbuki mugamba katimbuki ole munoonya bannammwe baleetera ebizibu nga bw'olaba Assad bw'abadde. Mwami Museveni yakulira amagye gonna mu ggwanga, ntegeerekeka, gonna agali wano ewaka n'agali ebweru w'eggwanga naye nga ga Uganda. Munywanyi Muzeeyi Museveni yagakulira. Then Bashir al-Assad owa Syria abadde yakulira amagye. Kakati abadde n'ejje zibizi the SFC, ejje eryo nga livaayo okukola mission ze. Lino libadde likulirwa ate muganda we. Muganda we n'erinnya kuliko erya Sale. Kuliko erya Sale. Then bw'abanga bw'ekiti bwe kibadde, amagye ge beesiga oba abasirikale ababasemberera ababali ku lusegere babakwasa bafamire zaabwe. Mubadde mukimanyi nti olwaleero General Muhoozi ye CDF w'eggwanga lino. Mubadde mukimanyi nti ye CDF yatwala amagye. Kakati komandi, amagye gakolera ku komandi. Bwe gaba gakolera ku komandi, komanda bw'aba talagidde tewaba kigenda mu maaso. Kitegeeza abakulu babeera beegemye bulungi nnyo. Naawo ebyo tubiveeko, soke tuwuliriza akatambi kano, then ngenda kujja. We ngenda okujja wenjagala muwulirize okusinga. Yes, we ngenda okujja wenjagala muwulirize okusinga. Katoke tuve mu kana akatambi, then
tweyongereyo. Assad Army gali luddawa? Assad Army yenjagala okubeera nga nkuwa ebimu ku ebyo ebikolwa byabwe bye babadde bakola. Assad Army. Assad Army, alright. Duli kibadde kizira era nga kiba kirooto kyantiisa ogamba nti osobola okukwata ku bintu bya famire ya Assad nga gwani nga weyita ne Syria kubanga Assad abadde atiika nnyo ng'ayina ejje ly'omutawaana lirino njagaladde kubulya kakati baana ab'omutawaana be babadde bayita ba Tiger. Okitegeera Tiger Forces amagye ga Syria ag'omutawaana babaana ba Assad tebamanyiddwa wowe bali akaseera kano naye bano babadde bavunaanyizibwa okuuma buli kintu kyonna ekyenkizo eri famire ya Assad. Babadde babayita ba Assad Tiger Forces. Oho ng'ayina bayita ba Tiger ozanyira ku kirala n'otazanyira ku ba Tiger era kigamba okuba nti mu byonna ebibadde bigenda mu maaso nga Assad akuyimbulira ba Tiger. Ba Tiger. Hey. Ba Tiger babadde bazibu nnyo wakati mu bukulembeze bwa President Bashar al-Assad era babadde basuubiddwa nti obulumbaganyi buno oba abayeekera kye babadde batandise division eno eyitibwa Tiger Forces naye nga babayita ba 25th Special Mission Forces Division. Erinnya eribadde lisinga okuleka nti limanyiddwa babadde bayitibwa ba Tiger Forces Kuwat al-Nimr mu lulimi Oluwarabu. Kuwat al-Nimr Tiger Forces. Mbagambe nti gano ebadde SFC ya Syria babadde under the command of General Major General Saleh Abdallah yabadde abaduumira naye ng'ayina oluganda ku president bagambyani Saleh Abdallah. Wano tulinawo Saleh Bashar al-Assad Major General Saleh Abdallah amawuli gabadde gagenze maaso n'okutegeeza nti ono yattiddwa naye tegannabakakasibwa Major General Saleh Abdallah ng'ayina oluganda ku Assad nga yaduumira abo abazibu. Abakulembeze b'amawanga kye bakola gano amagye ag'enkizo ennyo nkubulira amagye agafaanana SFC gye mumanyi ag'amagye agakuuma n'abakulu gennyini batera gateekamu bantu nga beewaabwe okitegeera kubanga ge gakuuma omukulu era kigamba okuba nti ono Major General Saleh Abdallah abadde alina oluganda ku Bashar al-Assad. Ejje lino lyatandikibwa mu mwaka gwa 2013. Assad aliteekawo okusooka okumuprotectinga ne famire n'abakungu abalala ab'eggwanga eryo n'okulabika nti bongera okufutiza olutalo olwali lutandise emyaka ebiri egyali giyise ne bateekawo Tiger Forces ekibinja oba battalion namba 25 mu magye ag'eggwanga eritibwa erya Syria. 2013 babadde active paka omwaka 2024 ebintu byagenze maaso n'okulabika nti byatabuse ebadde Special Operations Force. Era kigamba okuba nti n'ebyokulwanyisa ebisinga okubeera eby'omulembe bibadde bigenda mu magye gano nga Syria eyina amagye agawamu naye ng'ebyokulwanyisa ebisinga okuba eby'omulembe bigenda mu magye gano agayitibwa Kuwat al-Nimr Tiger Forces. Assad ng'agalaba ng'agajja omutaasa ebbanga lyonna nga bakozesa AK-74M rifles tanka ez'omutawaana enkola ey'omurasha zibayita T90 nga bazirina nga balina zi T72 T55 nga balina RYSLM tactical vehicles Gaz Tigri tactical vehicles nga buli kyakwanisa kyonna eky'omulembe nga be bakirina bano ba Tiger. Deputy Commander abadde Brigadier General Yunus Muhammad abadde aduumira amagye gali agalumbye eddala gwe bayita assault troops abadde Brigadier General Yasir Ahmed abadde aduumira front line owaago akati bwegato gabadde gagenda maaso n'okulabika nti atuliriza gatambula gabadde mu division esooka ey'okubiri ey'okuna ey'okutaano ey'omukaaga ey'omusanvu abo be bayita ba Tiger. Kigamba okuba nti babadde bazibu nnyo ekyenkanidde awo nga baba bakuyungulidde. Syria nga bwawulira nti Assad asindise Tiger nti Kuwat al-Nimr bazze omanya kaweddemu bw'oba badde weekalakaasa noonyeri kuzza ewaka abo
kasita bagamba nti weekalakaasizza gala amagye aga bulijjo galemeddwa poliisi eremeddwa kasita owulira nti batayiga bazze omanya kaweddemu olina kunoonya likuzza waka teweŋŋanga batayiga ba Assad kakati Tiger Force duli kibadde kizira era nga kiba kirooto kya ntiisa ogamba nti osobola okukwata ku bintu bya famire ya Assad nga gwa alright kale ndowooza wekagwereddeyo akatambi kano ng'olina ky'otegedde amagye osobola okubeera nago gasobola okubeera amakambwe n'okusinga gwe ky'owulira oyagala naye njagala kutegeeza era njagala kugamba nti tayimu etuuka nena wano benjagala okuzannya tayimu etuuka nga gwe commanding chief ebintu ne bigaana oyinza okubeera olina amagye g'oleeta nina akantu ke nayagadde ennyo kabadde wano bannansi awo nga beekalakaasa waliwo gye bayita Times Square mu Syria awo we bakuŋŋaanidde wano ewaffe naffe gye tulina wano oza tugiyita State Square bw'obeera n'okwemulugunya okw'enjawulo mugendawo ne mukuŋŋaana kakati bw'otuuka ku nkulungo ez'enjawulo mu Uganda oba waliyo okwekalakaasa oba tewali wonna waliwo amagye emmotoka zisiiba okwo ziringa detach balinga abateekaawo barracks naye olunaku nga lwakedde ampuliriza nga lwakedde ate nga lujja kukya bakutwala tolinnya kino Bobi Wine ndowooza kye yali ayogerako nti abantu nga basazeewo kubanga abantu basinga amagye obungi nga bakedde ku makya ne beekyawa amagye gakuba be gakuba ne gamala ne gatuka ne gagamba abaayi tukuba baffe tuve ku kkubo naye bino byonna ng'obitegedde nina kyenjagala omanye gwe munnayuganda ali eyampuliriza yonna gy'osinzira okubeera ng'ompuliriza era ongoberera nina kyenjagala owulire amawanga tegadunulwa batiitiizi buli kintu kiba n'omutango kiyinza okubeera ekyo nga si kikulu oba nga tokitegedde naye ebigambo abafuzi bano bye bakozesa nga batutegeeza nga mwami Museveni wategeeza nti Uganda si Egypt, Uganda si biki ebigambo byakutiisatiisa ate tebakulimbanga waliwo abantu betuwulira ne bagamba mbu simanya olaba ensi gundi bwefaanana buli nsi gy'olaba ng'efaanana bw'etyo eyali agifuga yali ayagala efaanane bw'etyo kino ngenda kukiddamu buli nsi gy'olaba ng'egenzeemu olutalo nga luvudde ku mukulembeze oba omufuzi aliko mu buyinza olwo olutalo abadde aluwagala era nga ye talina kyakufiirwa ne bwafa naye wasigalewo olutalo dwaki musigale nga mugamba nti kale singa yasigalawo kubanga bino mbibagamba lwa nsonga bano abasajja balina obuyinza balina obusobozi obusitopinga entalo okujja mu mawanga dwaki kubanga ebizireeta byonna babimanyi era babikola njagala weebuuza ekibuuzo owa Syria bw'abanga okulwa mu buyinza nefuga bbi okuwamba n'okutta abantu okubuzaawo n'okusiba nga bye bimu kubivaako obuzibu poor service delivery owa Syria oyo gwe baatutte ne battira n'omwana lwaki teyayigira ku kano erimu Gaddafi lwaki oli owa Syria teyayigira kubanga Gaddafi bamutta mu 2011 lwaki ono owa Syria teyayigira ku Gaddafi ku nsobi ze abaffe Gaddafi tumutegedde
bwe kibanga tekino tumaze okitegeera nti okulwa mu buyinza okuwamba n'okutta abantu okubuzaawo n'okusiba batalina misango. Lwaki mwami Museveni leero bino tabiraba nti Bashir ow'eri Sudan bamuggyako, Bashir owa Syria bamuggyeko, then ne Gaddafi yavaako. Mwami Museveni akola ki mu buyinza? Bwe kibanga tayagala ggwanga ddireka nga alitagudde, lwaki tava mu buyinza? Bwe kibanga okulwa mu buyinza y'ensonga, lwaki tava mu buyinza? Bwe kibanga bannayuganda bawaŋŋanguse ne bagenda emitala w'amayanja okunoonya akawogo, ng'ensonga ebaleetedde kino bwe bukulembeze obubi, lwaki muzeeyi totawakkala nodde lwakitula n'ogenda n'olunda ente ezo ensi n'ogireka? Ebyo byonna biyinza okuddako mu Uganda kubanga bali bonna tubalabye bizzeeko, abaana baabwe bafudde, battiddwa ate nga b'amaanyi mu magye. Byonna biyinza okuddako wano, tebivunaanyizibwa ku ani anajja, kubanga abantu bangi mwetikka abazungu nga bwe baalumba eggwanga erya Libya ne balikuba. Naye ensobi yava ku kano erimu Gaddafi, lwaki teyavaako? Ani yamugamba nti bw'anaavaawo Libya egenda kusaanawo? Byonna ebyatuukawo ono ye yabireeta. Abazungu bandibeera bajja ne bayambako abantu, yes, tubikkiriza. Naye twagala kubuuza ekibuuzo nti nga tebannaba kujja ki ekibaleese, bajjidde ku ki? Kubanga aliwo enkolagana z'amawanga eziziyiza omuntu okumala gasaatuukira mu nsi y'omulala. Biki ebyo Gaddafi by'ataakola? Abazungu batuuka okusala layini bajje. Era binenyezebwa ku ani? Wadde baakuba. Oba tuli ffenna? Then mwami Museveni kino mpa kyakulabirako. Singa olunaku lukeera ku makya ne wabeerawo embeera yonna, ojja kuwulira ababuyabuya n'abadongo nga bagamba abazungu babi. Abazungu nabo balina interests zaabwe, banoonya ensobi ekolebwa, bajje muyina amafuta, bajja gatwala, kubanga obujega bw'omuntu abafuga bwe bubatuusizza mu kubeera nga mugenda kufa oba tugenda kufa kirindi. Omuntu n'ofuga abantu emyaka 4 naye nga gwe toweera, owulira n'omutabani oyagala gye. Naye nga bwe wali ojja wategeeza abantu nti ekizibu ky'abafuzi ky'abakulembeze mu Africa kwe kweremeza mu buyinza. Ate teri kisinga kuluma, bano abasajja abafuga amawanga obumbula beefuula abamwoyo gwa nsi, mbu bo bali patriotic, baagala nnyo amawanga. Ebyo byonna tubimanyi era tubitegeera. Naye njagala kusindika buno obubaka bekikwatako. Omukisa weeguli abaana bammwe obutafa. Yes, omukisa weeguli abaana bammwe obutafa. Omukisa weeguli mmwe okuwummula, bannansi baleme kujaguza kufa kwammwe, bajaguze okusalawo kwammwe okulungi. Teri agenda kukwatirwa muntu kisa ng'aliwo obulamu obugenze mu kujja omuntu mu buyinza. Ekisanyusa bano boolaba ku screen olwaleero kwe kubeera nga baataddemu amaanyi gaabwe ne bajjawo omuntu n'awaŋŋanguka. Mutabani we baamufunye tewabadde kusonyiwa. Naye mmwe mulina omukisa ogusonyiyibwa. Ntegeerekeka omukisa weeguli, bagundi mugire tugire. Kubanga muli kwase bannansi, ani abagamba nti mwajja nalyo mu mbuto, mwava nabo mu mbuto z'abannyammwe. Sisobola keera ku makya kunenya muzungu ng'azze wano n'akola ensobi. Ensobi nginenya ku mmwe basajja mmwe. Mwekangabiriza, mwefuula mmwe nti mmwe musembayo, mulowooza ensi egenda kukoma ku mmwe, mulowooza buli kimu kikola nammwe. Abantu bawaŋŋanguse because of you.
mwekkusiza ebyobugagga byonna mubirina, mwambala na bigolodi, musula mu ssente, mukola biki? Buli ayogera ku ntebe zammwe oyo mufu. Kati bwe kuba nga kwe kusalawo kwa Katonda, nammwe mugende bwe mutyo abanguyirize. Takisibateerawa kimala tekimala, waliwo kyeera kyemu kyammanja ndabeere nammwe nga sinnaba kubata nsaba ogende maaso n'okubeera ng'osubscribinga omukutu gwa DPTV Uganda. Sajjime emabega wa microphone. Katonda takumira mpeera, abampeere bye musinga okubeera nga mwagala.